Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel yaffe olunaku olwaleero njagala tulabe eddagala lino liyitibwa lulimi lumu. Lulimi lumu ono mulungi nnyo, nze nammwe abazadde ng'olina abaana 2, 3, 4, abaana abo bakyali abato beera ng'ofuna lulimi lumu ono. Lulimi lumu wa mirundi 2, waliwo kano akatono akakulira wansi, kalungi nnyo okubeera ng'okakozesa. Kusaba ofuna eddagala lino liyitibwa lulimi lumu. Naddala gwe omuzadde ndi naawe ng'oyagala abaana babeere nga boogera olulimi lumu, babeere nga bakwatagana naddala mu njogera. Kikulu nnyo mubeere nga mutunuulira eddagala lino. Eddagala lino lyakuteeka mu bizigo, beera ng'olifuna. Kati bw'omala oddifuna nga bw'oliraba, beera ng'olyanika libeere nga likala. Bwe limala okukala beera ng'olisekula likolemu ensaano, naye oteekeddwa lyanika mu kisiikirize ne wava omusana, oba lyanike mu nnyumba likalire mu nnyumba. Bw'omala oddisekula beera ng'olikolamu ensaano eyo. Kola ensaano, bw'omala okukolamu ensaano funa ekizigo. Funayo akazigo, akazigo ako tekalina kuba ka abo. Funa akazigo nga si ka abo, beera ng'omikisingamu ensaano y'eddagala lino lye tuyita lulimi lumu. Bw'omala ogimikisingamu bulungi, buli ku makya beera ng'abaana abo basiiga ku bizigo ebyo bonna. Buli ku makya ne wano nga bamaliriza okunaaba ekawungeezi, kwegamba bw'obeera oyagadde obbasiiga ku bizigo, basiiga akazigo ako k'otaddemu eddagala lino lye tuyita lulimi lumu. Abaana abo babeere nga boogera olulimi lumu. Naawe taata, maama, mwenna mwesiige kazigo ako ke mutaddemu eddagala eryo. Kibayambeko mwenna mubeere nga mwogera olulimi lumu n'abaana bammwe, ng'omwana ky'omugamba ng'ajja kiwulira. Kyekyo kamba WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okunyonyola ku vidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 0777873401 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi. Mweraba.